Bino byenkuleetedde byampuna anti biri ku muyimbi waffe Bruno K ali mu mawulire. Abantu bangi bambuuza lwaki mbadde sinnakola ku mboozi eno. Abange mukkirize nti ndi musajja wa nkima. Ab'enkima nina obbatunuulira mu ngeri emu oba endala, naye amawulire tekiŋŋaana gafulumya nsobole ate okutuusaako ebigenda mu maaso. Amanya muzikwala Ebya Bruno K mushafi kulwanga mugema mutabanywanyi kaswenti nkuyege zikyabakubira enduulu. Bruno Kigondo abangi gamanyi nga Bruno K kitegeerekese nga bw'alina omwana omulenzi gwe yatuuma Saif Kigondo eyazaalibwa mu Agusto wa 2020. Ono omwana kyakakasiddwa nti Bruno K yennyini kye yamutuuma amannya gano, naye tennyamiza okuwulira nti ekyamazima ayagala kumutwala ku DNA. Ng'ono tannazaalibwa Bruno yalina sukaali era omwana ow'obuwala amanyiddwa nga Brilla Kigondo. Nnyina eyafa eyali amanyiddwa nga Rachel Nasaasira bw'atyo yafa mu 2021 mu Desemba, era omwana ono ali mu mikono gya Farida Nakazi w'omukozi ku terefayina ya Natava. Okusinziira ku mboozi ez'enjawulo ziraga nti Bruno wadde ayagala okukola DNA amaze ebbanga ng'alabirira omwana ono okutuusa lwe yawa maama we Saif Capital maama wa Saif Capital asobole okuba ng'akola omudaala gwa capati, naye oluvannyuma lwa bizinensi okugwa byonna ne bisaanawo, naye nga kyakakasiddwa nti Bruno yasigala alabirirwa omwana ono mu mbeera ez'obulwadde, naye nga okusinziira ku katambi kalaga nti adde tamulabirira mu mbeera ey'okugula engoye zayambala wadde n'okulya, naye nga ebikwatagana n'ebyoddwaliro abadde abirabirira bulungi. Okusinziira ku bigambo bye agamba yalina okuwangayo $60,000 buli wiiki, gino nno ng'agijja mu bizinensi ye ng'aziwa Bruno K, era kino kye kimu ku byasinziirako okusuula bizinensi eno. Obutambi bungi obutandise okuba nga bufuluma, era recordings ezakwatiddwa ez'amasimu zabadde ziraga nti Bruno K yajjanga n'okulaba omwana ono naye nga tatuuka waka, naye ng'alina waasinziira n'akubira maama w'omwana amuleetereko amulabe. Ebigambo bino biva mu nnyazaala wa Bruno K. Vanessa agamba nti ekyasinga okumuyisa obubi ye Bruno K obutalabikako mu biseera bye bwe yazaaliramu, naddala ng'ali mu ddwaliro ng'ate n'omwana yasoosaayo magulu. Kino ekyamuviirako okufulumya omusaayi omungi okumala ennaku 2 naye nga mikwano gye gyokka gye gimuli ku lusegere omuli Kaitesi Keith wamu n'aba studio abalala Bamugisha ne banne wamu ne nnyina eyaliwo atasobola kumusuulirira. Avuddeyo n'agamba omukyalo ono nti abantu baddemba okunsalira omusango, naye nze amanya engeri gye mbadde mpangaalamu n'omwana ono, kuba mbadde njagala nnyo omwana wange abeerekokko ne taata we, atambulekokko ne taata we ng'abaana abalala. Naye ekyamazima okusinziira ku nze Shafi Kulwanga, bw'otunuulira Brilla n'otunuulira n'omwana ono Saif Kigondo, ssente za DNA test zoonoonebwa bwereere. Omukama akunkomere emboozi no tukyagigoberera.